Beyond the newsroom, where untold story is revealed. This court is of the view that the accused person be granted bail as I hereby do. The accused person is granted bail. But these are the terms. He's granted bail on the following terms. He's going to execute a cash bond of 500,000 Ugandan shillings. The accused shall execute a cash bond of 500,000 Uganda shillings. Each of the sureties presented shall Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 216 445 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Execute a non-cash bond of 5 million. This is non-cash, 5 million. Congratulations, Muganda wange Frank Ntambi afunye bail nasobola okubeera nga ava mu komera olunaku olwaleero. Owali erino emakindye zigenza okwera essaawa 3 nga baasi y'ekkomera etuuse. Ate era Frank Ntambi bambi alabise maaso g'omulamuzi nga mukakamu nnyo nnyini ddala era nga agonze wabula Counsel Nalukoola ng'ono mubaka wa palamenti kyokka nga yerera ayambadde engoye ez'abannamateeka najja okuwolereza munywanyi we Frank Ntambi ne mu kaseera ka campaign Ntambi yabeererawo nnyo nnyini ddala musajja mukulu amanyikiddwa nga Counsel Nalukoola. Olunaku olwaleero ndowooza ekyo kibagamba okubeera nga okola emikwano okuva mu sectors ez'enjawulo. So Counsel Nalukoola bw'atyo ayimiridde nga munnamateeka ate omutendeke n'asobola okuba nga asaba bail eweereddwa mu Uganda waffe munnamawulire munnaffe amanyikiddwa nga Frank Ntambi Balukeza. Though me yankubiddeko kogenda ku kooti, but for one or any other reason I couldn't make it, by the way. Naye nga njagala okukulisaayo muganda wange Balukeza Frank Ntambi yezadde niyo abatuusako ensonga z'Ssemasonga. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu Semakutu ate ogukuwa ekyo ekisinga wano wennyini wensinzirira okubeera nga nkusaba gwe muganda wange ali mu kubeera nga ate ongoberera nti video eno sooka ogimpera like wegyooleka ejja kudduka emisinde mingi etuuka ekubulisa ekinnoomu ate oba okoze ekisinga okuba eky'omuwendo. Olunaku olwaleero omusajja mukulu ono abamu muyinza omuyita blogger, omulala ayinza omuyita vlogger, omulala n'agamba munnamawulire amanyikiddwa nga Frank Ntambi. Ono nakuno atutte wiiki nnamba ng'ali mu nkomyo eruzira okuva bwe yakwatibwa ku lwokuna lwa wiiki ewedde n'atwalibwa eruzira era omulamuzi ku olwo teyawuliriza lwali lwakutaano kozi yali ali mu kushutinga ne Muzi owa Megatron wali eri ekyanja ne bamukubira ne bamugamba nti jangu ono n'essimu yo gye waleka ku poliisi nga ba forensic bagenda maaso n'okuba nga bakola ki nga babaako bye banoonyereza jangu ono ne cause file ewedde. Frank bwe yagenda okunona essimu ye bamugamba bugambi towa biraato n'ajjamu engattaawo Frank ne bamuvuga paka ku kooti bwe batyo ne bamuyisaawo okumutwala ate eruzira. Frank Ntambi ng'avunaanibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff Chiwa, ono nga ye manager w'omukyala amanyikiddwa nga Ava Peace. Bino nno byava ku ki? Byava ku luyimba olugambibwa nti lwali lwa Shiba ne baluwaamu Ava Peace oba ne lubbibwa. Ebyo nabyo ne bibaawo. Ate ekirala Jeff Chiwa n'agamba nti nze baweebuula bazadde bange n'abayisaamu amaaso n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo nange mwennyini nampita omubbi. Kyokka nno bino tubijjukira nti ku mazaalibwa gali ago celebratinga mama wa Jeff Chiwa Embo, mama wa Jeff Chiwa yennyini yagamba nti Mukama mulungi, abaana bange bano baali babbi ng'era bakolera ddala emize emikyamu naye kati Katonda abafudde ab'ensonga. So ne Frank Ntambi n'agamba nze naddamu oba nakootinga ebigambo bya maama. Kaakati awo nno
we have a case eya cyber harassment ne hate speech. Hate speech ye muntu oba kigwenyinza ogamba amansa entungo, then ate cyber harassment kwe kukozesa obi teknolojia n'emitimbagano gineeno. Kakati ejonno gye misango ejaggulwa ku Frank Ntambi ne gimusindisa eruzira. Era okusinziira ku Counsel Nalukoola ategeezezza nti egy'emisango minafu nnyo nnyini ddala, era bagenda giwuuta buva naye kirungi kasita Ntambi asoose n'afuna bail. Sooka owulirize. Ekiruka kitabuse so tweyanza amina kati bamaliriza batya okujjako kino ekyomuwa bail. Omulamuzi akkiriza nti omuntu waffe asaanye okufuna bail addeyo eka jjajjanga okuva ng'akola emirimu gye nga ajja mu kkooti. Akkiriza nti abantu betuleese beebo banywevu n'obwo obusongasonga bali be babadde baleeta abumementudde n'abulaba nga temuli nnyusa, n'agamba nti omuntu waffe asasuleyo $50,000 egyabuliwo, ate na buli amweyimiridde alisasula miliyoni za Uganda 5 singa walibeerawo obutagoberera biragiro bye oba ono okulemererwa okudda mu kkooti. Naye sirabawo nsonga lwaki ayinza okugaana okudda mu kkooti ku busango obunafu obwo obujweteke bwe tugenda okumementula. Na bwe tutyo buli abadde yeeraliikirira bwereere. Mukulu Ntambi agenda kuddayo eka ate n'obwo obusango tujja kumementula nga bwekyogedde. Kati omusango ogenda guyimirira mu paka lasti notomulawana kulirudda okugyako nga banzigyeko ebiragiro. Naye bwe mba nkyalina instructions kiri eri Ntambi avunaanwa okusigala nga tutambula. Naye bwaŋŋamba lekeraawo songerako wali. Kati tweyanza nnyo. Mwebale nnyo mwebale. Embeera bwetambwire. Ebyo bye bigambo bya Counsel Nalukoola ng'awolereza Frank Ntambi. Era wano nno omuwaabi wa gavumenti ye wabadde ayimirira ng'agamba nti Ntambi ono teyandiweereddwa bail olw'ensonga muli ennyama agenda okweyimirira yo nno mutuuze mukulembeze nti wa both parties n'abamukko ng'okugirajawo ati we biti Nalukoola n'abagatta wamu n'abakola ati n'abagamba nti kino kikuweebwa ssemateeka waffe okubeera ng'omuntu yeeyimirirwa, era okusinziira ku misango egivunaana Ntambi egimuvunaanibwa gino nno munnange gyeyimirirwa, era tusaba omulamuzi akole okusalawo kwe naye nga ffe tusuubira okuba nga kuba oliawo Ntambi afuluma. So omulamuzi bw'atyo emakindye bw'agenze mu maaso n'okuba nga ate agamba nti Frank Ntambi amweyimirire ku $50,000 egy'obuliwo aweebwe bail, sente ezo zitwalibwe mu bbanka tebazikwasa omuntu yenna. Ate era ekyo bwe kiba kiwedde n'amusaba nti singa aba abuze n'atadda mu kkooti then abamweyimiridde buli omu aba waakubeera ng'asasulayokko emitwalo millions 5. Kaakati embeera eno n'ebintu bya Frank Ntambi we balukeza we bejjedde kiki bifaananyi kiki ekitusiigira. 1 bw'okera nkumakya n'oyogera ku muntu breaking the story with a proof amazima ng'ogamba nti yes okusinziira ku ethics z'amawulire n'okusinziira ku contest gy'oyogereramu ekintu ekyo nti byonna bituufu, always yimiriranga ku kigambo kyo. Kino ekintu kirimu 2 ways. Waliwo okujja no blogging n'osiiga enziro, yes kibaayo era tukigamba era ekyo tukikondeminga nga bannamawulire yasoma ku mawulire tugamba nti ekyo completely kikyamu era tekikkirizibwa mu mawulire kozi si mpisa yaffe. Naate wabula waliwo n'akaseera ke tutalina kutuuka nti nga n'eddembe erituweebwa ssemateeka waffe okuviira ddala bwe twogera ku ssemateeka ow'ol1995 awa munnamawulire eddembe lyawa munnayuganda yenna mu article eya 29 okwogera freedom of speech, freedom of expression, mwe muli ne freedom oya media. Awo wetugwa amateeka agakuwa omwaganya o disclosinga ebyo
That's why we are called the watchdogs. Why? Because we for us tutunulako ne tulaba ku bintu okusukkulumako oba oliawo ku muntu wa bulijjo wabirabira. Even though nti omulimu gugenze gwonooneka ng'osanga ng'omukyala akeera okubaleekanira buli lunaku ku makya nga talinaako yadde kwota y'akamawulire kamanyi nga bwe kuba kuvuma muntu agenda muvuma mwemuli amuteeke wali aleme egambibwako weabayi nti waliwo akaseera ke tutuukiramu nga tugamba twetaaga okulaba ku rule of law ng'ekola nti amateeka galeme ennyigiriza sayidi emu ganyigirizeeko ne ku bantu abalala gatubindinge wamu gatufuule omuntu omu ali sole person bw'ati naye nga lwaki kijja nti kijja olw'ensonga tuba tugenda ku experiencinga ku bulungi bwa demokolasiya. Olunaku olwaleero kino ekibadde ku Ntambi kibaddeko ku bannamawulire abalala bangi. Kasuku oyo yennyini Kenzo yamukuba ebikonde nti wanjogerako nti nze nasasula rediyo zemekuba nyimba za Big Eye okakasa olina obujulizi nti nabyogera n'amuwa eŋŋumi tututututu. Kasuku n'atwala Kenzo mu kooti. Kenzo n'amuliyirira n'ensimbi ze yamunsasula awo. Kasuku size yagulamu awuli Subaru Forester by then. Kaakati waliwo n'ewalala nga bannamawulire babeera paid okupaintinga ekifaananyi ekyenjawulo eri abantu. Jjukira nti ethically bino balijjo mbibagamba. And I want to credit Mr. Elongot Gaye yansomesa media law ne political science. Gaye tugamba ekigambo nti amawulire tigali innocent but never accept to be used. Tokkiriza kukozesa kuba bagenda kukozesa ensobi. Nzijukira era mu biseera bya news writing nga tugamba ekigambo nti if you're going to report a story oba ogenda ku interviewing omuntu n'asooka akuwa ssente aba akubribinze oba tugenda kukola story nga ntuufu mu butuufu bwayo ojja ba biased because already ochuzinze party yet we have to be neutral. Kakati awo bwa neutral bwo bujaba buweddewo. As a professional journalist you have to stand in a position without a side. Listen from both sides. But because olwa social media excitement ya internet everyone became a journalist. Bwamala buli omu fuuka munnamawulire okuba akuta essimu n'ateekayo ku internet. Kyova olaba nga tujja kusanga ebizibu eby'enjawulo. Kati ne kino tukitunuulireko mu perspective endala nga tuggyeko ekyantambi kubanga olunaku lw'enki ogenda sangira munnamawulire omulala ng'ali mu ssaga ezeefaananyirizako bwe zityo ate either nga ntuufu nti omusajja wamuumi wagambye nti bamusanze ne muka omusajja ali ludda wa awo balyoke bakwata ezi defamation bakwata ezo zi cyber harassment bakuteeke mu komera omusajja gamba oyonoonye ekifaananyi kyange ondifeminze njagala miliyoni 100 nga toyinaawo yadde 2 awo bibeere biralamu. So it's my kind request to all journalists, all people who are practicing journalism, even though tewasoma ku mawulire, let us try to be a bit professional. Leka tugende maaso n'okubeera ng'empisa z'amawulire tuzigoberera oba ethics tusobole okubanga tukola ekyo ekirungi n'abantu bano abatulaba era abatugoberera basobole okubanga banyumirwa ekyo kye tukola kubanga kyeyo lwaki bateekako data waabwe batulabe nga tubawa information. That's why sometimes n'abafolowa bange banyiiga nnyo nga mbakubye emitwe. Nedda wali eri mu news writing waliwo kye tuyita kache headlines. Ekyo kyo kikkirizibwa tekina buzibu bwonna but kiki ky'oyogedde that matters. Kyova olaba ne bwe tuba tuhostinze omuntu n'awanda obutwa disclaimer ebaako nti ebigambo by'owulidde mu programu eno si bya host si bya mukutu guno
oba bakulu abaguddukanya wabula bigambo bya muntu ssekinnoomu oyo aba abyogedde oba omukubi w'essimu oli bw'akuba essimu ng'oli ku radio naawe mula tugeze president bwe baba banoonya okukwata tebakwata presenter era awo presenter omugezi olukutulako oli wakubira disclaimer ebigambo by'owulidde si bya radio eno oba abakulu abagiddukanya wabula bigambo bya muntu ssekinnoomu oyo gwe banoonya. You distance yourself from such an act. Ate ku side endala baneemulekera public figures abalina ku ssente okukola ebintu ne mulowooza nti kamera tezibalaba wabula abantu bwe babyogerako abaana ne mubasiba naye nga mubasibidde bwemage olw'ensonga nga mumanyi nti mulina powers musobola okuinfluencinga n'amateeka ne musibisa abaana nedda ekyo nakyo kikyamu nnyo nnyini ddala awo tuvunaanira bannamateeka oba bagakwasaganya n'ebitongole ebikwasaganya amateeka nti oli singa obujulizi bujja nti kino ne kino ne kino nga bw'olaba nti Ntambi agamba mugamba nti nagamba oli mubbi nedda na quoting any quotation byali bigambo bya maama nti Shiba nti yes okusinzira ku producer nti nawuliriza side zonna producer Shiba neeno neeri kituufu oluyimba lwali lwonera namugusanga ne producer agamba nti kituufu then Ntambi oba osiba waaki kati let us try to clean our names omanyi bagamba nti buli anoonya obwenkanya alina okujja n'engalo nga nnyonjo. Whenever you're coming, whoever seeks for justice must come with a clean hands. So never seek for justice with dirty hands. Togezangako kunoonya bwenkanya na ngalo nkyafu. Wabula noonya obwenkanya n'engalo ennyonjo. Anyway, mu byonna ndowooza tufunyeemu ekyokuyiga. Muganda wange Frank Ntambi Wenbarkeza, I congratulate you era nkukulisaayo nnyo nnyini ddala mu kkomera twebaza Katonda ne Counsel Nalukoola omulimu wakoze gw'amaanyi tukwebaza weebalire ddala okulaga that kind of a solidarity okuyimirirawo omuntu nga bwe yakuba ekikopo n'agamba ne Counsel bamuwe kaadi Counsel ye waffe tulonde byonna n'abikola n'okulaga ogwo omukwano ogw'enjawulo by the way ekintu kya njawulo babloga bonna bajournalist bonna the media fraternity bannange journalism industry mwenna thank you so much 100 times mulaze omukwano mulaze okwagala kubanga mwenna mubeereddewo Ntambi mu kaseera kabadde asingiramu okubanga abeetaagiramu. I wish you the best, guys. Let's meet in another story. A lot happened. Wetukeredde ku machanga ab'NRM bali maziga merere. Story nyingi zijja tukwatako tovaako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.